gwe nanga wandyetaaze okwata omukolo gwo nga okwanjula embaga amazaalibwa baby shower kuhinjira n'ebirala bingi nkwanjulira Glosh TV bakafulu b'okuba ebifaananyi n'okwata video era nga wandyetaaze okulanga wamu ne Glosh TV kuba ku namba y'essimu eno noti 75 noti 31 tweyunire oleme kwejjusa. Vinga bulijjo nja kusaba muganda wange ogende wansaawo o subscribing o liking atela o sharing osobola no commenting okusinzira ku video nga oba okoze ki nga oba ogirabye natera osobola okunyiga ka notification bell nosobola kubanga osobola okufuna videos zaffe ez'enjawulo zituba tutaddeyo gwe kasitoko na ka notification bell of course oba olina okufuna gundi ekulaga nti tata Glosh TV ayina ka video kekoze ki kekuteereddeyo natera abatuteekamu ensimbi omukulu jjajja wafula jjajja wafula okuva ebusia era ngo nasangibwa bugigi Katosi Road era nga oba ogendayo oviramu Ntenjeru omukulu ono yateekamu ensimbi ffe nga aba Glosh TV ne tusobola okubanga tukutuusaako videos ez'eki ez'enjawulo. Jjajja wafula akola ku nsonga ki? Jjajja wafula akola ku nsonga zino wammanga gwe wenna ng'otawanyizibwa ensonga z'amaka olina endwadde ezitategeerekeka byanfuna nsonga ki eziganye gwe kyolina okukola noonyaako buloonya ku jjajja wafula ku namba y'essimu eno 0759 33 64 46 gwe omukulu oyo mukubireko kanamba k'essimu ako ajja kubanga asobola okukwasaganya ku nsonga zo. Nkugambye nti akanamba ke kali 0759 33 64 46 yo mukulu jjajja wafula nkugambye nti ono asangibwa bugigi Katosi Road era nga oba ogendayo oviramu Ntenjeru gwe kasita otuuka Ntenjeru jjajja wafula oba okoze ki oba omutuuseeko era nyongera okujjukiza nti ekirungi ekiri ku jjajja wafula ono osasula omaze kulabako obanga omaze kuwona kyekirungi kyokka omukulu ono kyakola ki kyalina gwe wenna oba olina ekizibu kyonna nga kikusumbuwa gwe kyolina okukola munoonyeeko buloonya kanamba k'essimu ako gwe kasitooterera bwoti ng'omulyoka okola ki omukolako ekirungi kyalina nkugambye nti osasula omaze kuwona so oyo y'omukulu ateekamu akasente ffe nga ba Glosh TV nesobola okubanga tukutuusaako video zo ez'enjawulo natera ng'oli eyo nga wandyetaaze okubanga olanga naffe aba Glosh TV tulonyeeko kanamba k'essimu kaffe kano 0750 31 akanamba ka Glosh TV gwe wenna nga wandyetaaze okuba nti olanga naffe tunonyeeko kanamba k'essimu ako tujja kubanga tukola ki tukukwasaganya. Before so many of you came. Sina gwe nyoma mwenna muli b'amaanyi naye bwe tunaategeera tutambula wamu ng'abantu tulina kufuuka abantu ab'omutawaana mutegeeragana ki mubeebaza nnyo nnyo mwenna bayibi bannanga abali eyo mwenna sijja kumenya manya kuba bijja kuleeta emitawaana bagenda ate tuwanirabire naye generation eyange ne generation eyansookawo ne generation eyaddawo n'eziriddawo mwenna nga tuli mu fraternity ya music beebaza nnyo bakyali tutambula mu ndongo ki ebo neebaza mwenna babuloga bakyali bange bayakola nsonga mu society esinga okutambula olwali naye nga tutebawa recognition bakwano bange baagala nnyo babuloga mwenna in the right way or in the wrong way kubanze ne bupanikako ekibiira nsiga ndi kyaliwo neebaza nnyo Bamayanja family Boda byayogeddwa bingi ne balaga owa Boda ne balaga biri naye buli mu mbeera yonna mu buli business mubeeramu omuntu omu akyafuwaza banne ne mu industry eza music mwebali oba mwetuli nammwe mwenna gye mubeera omuzungu gw'aba naaga nti nnyaanya emu eyo n'ennyaanya zonna. Mayanja family Boda gye muli baganda bayo saagezaako ga nti buli ba Boda mubi naye tulongooseemu mu nkolagana yaffe wakati w'abantu n'aba Boda. Neebaza nnyo aba Safe Boda mu bali ku John Board ku lwa nsonga munneyimiridde mu mbeera emubendala bwe baga Safe Boda bategeeza nti Boda eyeesigika Boda eyeempisa Boda etakuluusanya bantu Boda ew'omulimu respect bakama bange ensanyusa nnyo balaba on the board ekyobuuziza kyeyanziza nnyo mukama we baditandika
okwogera n'abantu soose nenyaniriza Mayanja family. Mayanja family gye mulimu. Mayanja family sibawulira Mayanja family. Mukama wange Mayanja family ba Boda waliwo n'abaseefu Boda. Nakugambye nti wasobola okubeerawo ennyaanya emu neeroone kutiya namba. Nja kugamba nti ekyo ekibuuzo kyo obuuzizza transport oba obuuzaaki generally ababodaboda bakyali bange era kyolwati teri yavunaana actually baavunaana nnyo yakola ekikolwa ekyo. Nze ndi muntu wa bonna mwana wange, ndi muntu wa bonna nnyo sisosola bantu. Byonna byaliwo naye tebitugana kugenda mu maaso. Ofuna bulungi kibantu tuleese baseefu Boda ne Mayanja family. Ate baganda bange nze siri malayika, wabula nooli owa Boda naye si malayika. Ate si kyekisoose bantu bangi balina tukibe nako ekyo tugende kugwa